Mukwano gwange kwaniriza nnyo ate mu kitundu kyaffe kino eky'omumanyi w'olunaku we kutuukiza ne bakafulu n'otula ku mmeeza ne bakuyigiriza ebintu by'otawuliranga nako by'otalabanga nako ogenda okuva mu nanga teweotudde mu ntebe yo nga byoyize ddala birungi nnyo nnyini ddala. Olunaku olwaleero njala tuyiseeko mu mbeera yaffe ey'okuzimba ennyumba n'obucupa. Yes, ompulidde bulungi tuya kuzimba ekizimbe n'obucupa naye nga telizisinza kulima nti nyinza kikuyisaamu ekyo nina mukwano gwange wano kafulu waffe olunaku olwalero bamuyita John Mary. Ngenda musaba ate akubuzeeko ate tutandike olunaku lwaffe. John Mary, nsanyuse nnyo okulaba ssebo. Nange nsanyuse okulaba. Ngenda kusaba ate obuzeeko batulaba. Abatulaba n'abatuwuliriza ndi musanyufu nnyo okubeera ku Salt TV okubayigiriza engeri gye tuyinza okukozesa ebitwetoolodde okuzimba amayumba. Okay, John Mary, no munanga aliye akulaba alakutegeera nti gwe byogenda otusomesa wabitegeera otya wabiyiga otya wabitandika otya? Kakati byenkola wano okusinziira lugero luwanvu okubatwalako mu katonotono natandika okuzimbisa obucupa mu 2015. Okay. Naye nga sinnabatandika kuzimba waliwo ekibi ekyantuukako nti nalina jjajja wange mu kyalo nga nkyalina emyaka 19 yafa oluvannyuma lw'okubeera nti ennyumba mwe twali nze nakula nga ndi musajja orphan era nga nalina jjajja wange yekka gwe nakula naye so ennyumba olunaku olumu yatugwira nga naffe mwetuli jjajja wange nafuna ebiwundu bingi nnyo nange nefuna ebiwundu lwakuba ate ekinnaku nti jjajja wange yafa olw'ebiwundu ebingi bye yafuna era naye nga ekyaviirako ennyumba yaffe okugwa nti twali kumpi n'omwalo ogutulinaanye gwali gujjudde obucupa kati obucupa buno bwabira bungi nnyo ne buziyiza amazzi okuyitawo ne muviiramu ennyumba yaffe okugwa olw'amazzi ago agabiranga mu musingi gw'ennyumba yaffe ennyumba yaffe neegwa. Kakati mu 2015 njoyininga Social Innovation Academy bagiyita SINA esangibwa Mpigi. So eno SINA yo empowering abantu nganza ab'ekikulanga ekyanga bali ku street abali ku refugees okuva mu nsi ez'enjawulo okwetandikirawo emirimu gyabwe. Kati nange nafuna omukisa nti nali omu ku bo era nga bakuleetera okulowooza mu ngeri endala abantu abalala gye batalowoozaamu. So nengezaako engeri gye nali nfunye skills bwe namala P7 ne ntandika okubeera nga mpoota ku bizimbe eby'enjawulo na report era okumala emyaka nga 6 paka natuwa mu senior 6 okuva mu senior 1 nafunayo skills ez'enjawulo nembeera nga njigidde ddala okuzimba era nga nali nfuuse na foreman. Kati we najoyiningira Social Innovation Academy nali already skill njirina ne bakugula amaaso okulowooza outside the box. Ne banzigula amaaso okulowooza outside the box nembeera nga ntandika okuzimba. Okuzimba kuno tekwali kwangu first. Ennyumba gye twasooka okuzimba yatwala emyezi nga 6 nga tugezaako okulaba nti ekintu kivaayo bulungi. Ekirungi nalina internet nga manyi n'ogikozesa nenkola research ayitiridde obungi okutuuka ennyumba lwe twagizimba negwera ennyumba emu kuzisinga okubeera nga ngumu wano ze tulinawo essaawa zino nga twagizimba okumala kumpi emyezi 6 nga tugiyigirako tulaba failures zaffe ne tuziyigirako okutuuka bwe tubeera nti no twatukeesera ne tuzimba ennyumba. Nekyala kyesoogedde essaawa zino twafuna ba experts tulina ba architecture tulina ba engineers betwagatta ku team abasobola okubeera nti no tuzimba ennyumba nga ziri ku mutindo gwa nsi yonna. Okay, toyanza ge mukwano gwe gweno munaye ali yatudde atulaba essaawa zino tegedde nti no yayiga okuzimba naye ate munaye we yatuuka wano ate n'afunamu obwongo obw'enjawulo kuba nti no akozesa ebintu ebituli okumpi. Eyinza okulowooza nti no kasasiro ate n'akugamba ffe tugenda kuba ate nga tubijjamu okuba nti no bituuka eby'omugaso. Tukumbulyeko njala tugambe mukwano gwange ali eyo nti omuntu yenna asobola okwegomba ennyumba eno abeera atya ayinza okusalawo nti kanzimbe ennyumba ey'obucupa bagwa mu ttulu baki? Kakati ekintu ky'okutaasa obutonde bw'ensi kuba obucupa bwonoona obutonde bw'ensi okutaasa obutonde bw'ensi kyo tekikyaliko nti nno yeetaaga okukikola tulina kukwatira wamu ffenna ne tukwatira wamu ne tusobola otaasa obutonde bw'ensi. Osobola obbanga tosobola kukola kugeze kuŋŋanya bucupa oba maybe kusimba miti naye ate n'ovaayo n'ogamba n'otuwa contract n'ogamba njagala kuzimba ennyumba ey'obucupa oba naawe ocontributinze. Ekibiina ky'amawanga amagatte kye bayita ekya United Nations kyavaayo ne kigamba nti mu myaka 10 tugenda kuba ensi yaffe egenda kuba eri mu kattu
olw'okubeera nti obutonde bw'ensi busaanyiziddwawo era nga tulabye mu bitundu byaffe ebyenjawulo gye tubeera nti abalimi tebakyafuna seasons ziri ezaabeerangawo edda olw'okubeera obutonde bw'ensi naye ng'ekisinga obukulu kuvaayo buli omu n'abaako kyakola nesobola okutaasa obutonde bw'ensi. Abantu balina ennyumba nga zino nali ndowooza nti bandibadde abantu abatasobola kwetuusaako nnyumba ziri olw'ensonga nti ziri ennyumba za bbeeyi ku zino ate n'ekirala prosesi y'okwokya amabulooka etwala emiti mingi egyo batema emiti mingi okusobola okuzimba amabulooka naye ate zino zo tezeetaaga kuzimba kutema miti kolaki wabula wetaaga kukuŋŋanya bucupa then n'osobola okwezimbira ennyumba. Tugezezzaako nnyo okulaba nti ennyumba eno ebeera ya miwendo gya wansi nnyo nga n'omuntu wa wansi asobola okugifuna. N'ekirala nti omwaka mulamba mu Uganda tuba twetaaga ennyumba 200,000 ennyumba ziyinza kubanga emitwalo 2. So kati tebeezamu abantu nga bafuna $43 a month kiba kitegeeza tebasobola kufuna kuzimba nnyumba zino abantu bagamba nti z'amaanyi naye ennyumba yaffe ekyenjawulo ekirala ekigiriko nti ewangaala emyaka 400. That is the guarantee. So emyaka 400. John Mary akugambye nti omuntu yenna asobola okuzimba ennyumba ng'eno yoyo alina omwoyo gw'eggwanga agala okutaasa obutonde bw'ensi tinno toyala kutema bibira ate mwokye bbulooka. John Mary ennyumba eno olw'obucupa sayizi yayo ebeera etya nze agyetaza ogizimba nakuzimba ruumu emu ruumu 2 oba n'ennyumba eri complete nti nene bangalo egwayo? Ennyumba zino teziriiko limit. Ennyumba zino teziriiko limiti. Omuntu yenna asobola okujja n'agamba nti njagala nnyumba obunene bwe buti. Okugeza twasooka ne tuzimbako mu refugee camps. Wali ababundabunda mu Uganda waliwo eyisingiro refugee camp. Twazimbayo ennyumba ennene ennyo ennyo. Rooms nga 3. So tubadde tugenda tuzimba ekyenjawulo naye ekirungi ekiriwo nti tugenda tukola research ne twongera ku liyiya kwaffe kuno ne tubeera nga tukuteeka ku level eddako ate ng'obucupa bwo bulina ekyenjawulo ku broka nti bwo busobola okuresistinga kye bayita musisi nobeera nga tebusobola singa ne musaba ayise tebusobola kugira. So omuntu yenna nga ayagala okuzimba ennyumba atugamba kuzimba size gy'ayagala then ffe ne tumukolera bill of quotation oba ne tumukolera ebipimo n'abeera nga asobola okwezimbira ennyumba ng'eno. Okay, kale tutegedde naye ate omuntu waliwo omulala ayinza ogamba naye banaize n'ekirooto kyange kyakuzimba kalina naye ate nina omwoyo gw'okukola ki ogw'okutaasa obutonde nsobola okuzimba ennyumba eya kalina nga nkozesa obucupa buno? Kakati ekyo kibuuzo kirungi kubanga tubadde tukola research waffe era tukoze research n'ekirungi ekiriwo nti essaawa zino twavuddeyo ne kalina esookedde ddala okuzimbibwa mu bucupa era nga kitegeeza nti kalina naye esobola okuzimbibwa mu bucupa bw'obanga oli eyo ng'oli yagala kutaasa butonde bwansi oli nga oyagala kukendeezaako ku costs ze wandibadde oteekamu ng'ozimba kalina jangu twegatteko ozimba ennyumba y'obucupa. Ennyumba tugenda kugirabako wano. Amina. Munayinkwaliriza nnyo ku kyaffe eno ate munange omanyi olunaku ng'olunaku lwali tuze kukwata ku nsonga gy'osobola okutaasamu obutonde ng'ozimba ennyumba ey'obucupa. Tukitegedde bulungi nnyo nti osobola okuzimba kalina mu bucupa essaawa zo njala twale bw'oba otandika okuzimba tutandikira wa? Nnyumba y'emu ne zino eza bulijjo smart plan bajja approving mutandikira nga tuzimba ennyumba y'obucupa. Kakati idea eno yazimbibwa ku musingi gwe bayinza okuyita ogwa social business. Social business kintu kikyali kipya nnyo mu nsi yonna nti business zino ziba ziyamba community ate nga nazo zifuna ssente. Kyekino kye tuliko ffe nti obucupa buno tulina abavubuka okugeza mu Mpigi town tulina abavubuka abawererako ddala ababukuŋŋanya mu bitundu ebyenjawulo ne babuleeta wano ku ssenta yaffe oba ffe ne tugenda gye bali baba tebasobodde buleeta ne tubufunayo ne tubawa ssente ne tuleeta ku site yaffe. Bwe tubutuusa ku site tufuna abakyala mu community tukimanyi nti abakyala ennaku esinga bakiraze nti bamu ku bakyasinza obwavu mu Uganda okusingira ddala. Tubawa ku ssente ne babukubamu ettaka obwaffe tubukubamu ttaka tubukompactinga ne kabeera nkagumu kati nga kano kenkutte. So omuntu yenna n'agenda otuuka okakozesa ng'omuzimbi ng'awulira ddala brick yennyini era ng'esobola okukozesebwa ku nnyumba. Okay, tweyanza kati nyera ombuulire omuntu yenna alesa obucupa tusooke n'oyo muntu nga asaza kuleeta n'obucupa mukwano okusina mugula ssente mmeka? So omuntu nga tugeza lese kilo tubadde tugula ku nusu 4. Mugula kilo, okay. Yes, tubadde tuzigulira ku kilo 4 kati then ne tugenda bwe tutyo. Ntwala ku process eno akacupa kano kapakira nteekamu amazzi nteekamu ku mayinja nteekamu takalire nkola ki? Kakati akacupa kano kapakira tekwetaaga teekamu mazzi
tufune just ettaka nga kkalu bulungi ne tukacompactinga. Kika ky'ettaka, are you specific? Ennaku esinga tukozesa ettaka lino erya bulijjo lye tulina mu bitundu byaffe eby'enjawulo bye tukozesa, naye nga ennaku esinga obungi twaganye ettaka erisengejje nga lya kiswa likola nnyo, naye nga eddala lyonna lyonna likola, naye ettaka nga lya kiswa nga lisengejje bulungi lisinga okukola kacupa kano. Yes. So bw'oba opakiramu okwata akati n'okuba oba bya bulijjo nti oteekamu booti n'okuba wansi? Kakati akacupa kano tugeze kayereere, so tufuna ettaka eryo lyenkugambye nga lisengejje bulungi, ne tufuna akati ne tukateekamu ne tutandika okuba bwetuti mpola mpola. Buli bw'okuba ogenda okuyanga okanyigako eno wansi nga katandisa okaluba, kiba kitegeeza oli ku mulamwa paka okutuuka lwe kajjula. Kirwa ddakiika mmeka okakasa nti naakakubye bulungi kajjudde? Mwateekako mwagezaako okupima ebiseera tusobole okuba nti ffenna tufulumya akacupa nkakaluba kyekimu? Kaakati ennaku ezisinga kiva ku bumanyi. Abantu baffe bye twasooka okuyigiriza oba bye tuyigiriza mu bitundu eby'enjawulo babeera bakola time ya njawulo. Ennaku esinga omuntu abanga atandise ofuna skill mu kakuba ayanguwamu, naye ate abakatandika bo balwawo era nga baba balabanga omulimu ogutasoboka mangu nnyo. Tulabye byonna tubiyisemu kati njala ombuli essaawa zino bwe tubanga tuzimba ennyumba yaffe n'obucupa, biki ebirala bye twetaagisa okuba nti tuteeka mu nkola oba bye twetaaga okuzimba ennyumba eno? Kakati nagezezaako ne nkugamba nti okuzimba ennyumba eno twagala nnyo okubeera nti abantu abali wansi nabo bafuna omukisa nabo okwezimbira ennyumba ezaabwe. So tugezaako nnyo okulaba nti abantu abali mu kitundu we tugenda okuzimba ennyumba eno basolooza obucupa oba bakunga abantu okwetooloola awo ne babayambako mu collecting obucupa buno obukuŋŋaanya, then tugenda tubayigiriza obukubamu ettaka. Ennaku ezinga ffe tetwagala bawa skill nga ne bate tuliiwo basobola okwezimbira ennyumba eyaabwe. Yes, so tubawa skill ne tuba traininga ne bakuŋŋaanya obucupa, bwe bamala ne tubayigiriza obukubamu ettaka, then ne tujja ne tuzimba nabo, twagala ne tuzimba nabo, then ennyumba neba ng'ewedde. Tulina engeri endala gye tukolamu ruufu zaffe, okugeza ruufu zino tuzikola nga za bipiira bya mmotoka, tuzikola nga za bidomola, waggulu tuddeko bidomola, just omuntu okubeera nti asobola okubeera nga ne bw'aba talina ssente asobola okuzimba ennyumba neggwa ng'akozesezza ssente ntono nnyo. Jane Mary, nja tunuulira mukwano gwange ali eyawulira nti asanyusa agamba wow ddala kino kisoboka nange nsobola okuzimba ku nnyumba. Ennyumba ya ruumu emu tugambe zino ruumu zimeka zino? Eno eri ruumu emu, eno ruumu eri not eri self contained. Just bedroom eri emu. Ruumu tugambe bweti nnene ngazi bweti. Omuntu yeetaaga obucupa bumeka? Kati ennyumba eno yeetaaga obucupa omutwalo gumu n'ekitundu. Yes. Yeetaaga obucupa omutwalo gumu n'ekitundu. Kati babanga abwekuŋŋaanyiriza ennaku esinga obungi aba agenda kusalako ku bisale ebyokugula amabulooka biki, kiba kitegeeza abajja kwetaaga seminti gwe tukozesa, then yeetaage tulinamu obugwa bwe tukozesa nga tuzimba. Obugwa buno bugoozi obukwatira akacupa awamu, then bwe tumala ekyo ennyumba netugizwala netugizima netugituusa waggulu. Kati ye yasalawo bw'aba buli yagala ateekako mabaati n'ateekako amabaati, bwabuli nga ayagala kukozesa another innovative way, engeri endala ng'eri creative, tugeze ng'okozesa ebipiira by'emmotoka oba ng'okozesa ebidomola. Size spatio loole mukoza size. Kati ffe tukwata ebigundi bino tubisala mu ngeri nga yatta ogundi mu piisi obutonotono, then tuserekako bulungi. Kino kiba kya buwangazi era omuntu bw'abanga azimba ennyumba nga eriko ebidomola eriko ebipiira by'emmotoka oba ebidomola bigenda kuwangaala emyaka mingi nnyo. Tulabye nti ennyumba yaffe bweti ruumu emu nga zina emukono gwange nga bw'ogiraba yeetaaga omutwalo gumu kitundu ogw'obucupa. Cement twetaaga yenkanawa? Cement kisinziira, ennaku esinga obungi lwaba twagala nnyo okukozesa standard, naye ennaku esinga obungi nga bwe mmanyi enzimba y'e Uganda okeze Kampala tuyinza tukozesa ensawo nga 3 ez'omusenyu n'akasawo ka seminti, ate nga mu kyalo bakozesa ensawo 5 oba 10 n'ensawo n'akasawo ka seminti. So kisinziira, kati ennaku esinga obungi omuntu aba akozesezza ebipimo by'omu kyalo, at least abajja kwetaaga okuba plasta omuka ennyo ennyumba esobole okubeera nga ngomu. Obanga ku nsonga ya standard kuba tulina emikono gyaffe abazimbi n'abeetaze okuyiga idea bweti emalawo wheelbarrow meka, trip meka z'omusenyu obuseminti kati eno bweti esobola okumalawo trip nga 2 ez'omusenyu buno buerefu buno obutono, n'okubeera nga ensawo za seminti nga
nga 30. Okay. Yes. Omusingi guno tukola kutya mu musingi tewampisizaayo kakati omusingi guno ennaku esinga singa tuba tufunye wantu nga waliwo ennyumba ecupa ziri ennene ez'amazzi za 1 lita tuba tujja kuzeetaaga ozikozesa mu musingi zisobole okugyawo mangu omusingi zigwambuke waggulu kati bwegumala okwambuka bwe tuti then tulina bwe tuba tukozeseza standard tulina gundi eyo beam gye tusooka okuyibwa wansi ku musingi then bwe tumaliriza ne tugenda n'ennyumba waggulu okuggyako singa tugenda mu kifo nga tewali chupa zino ennene kuba zeecupa abantu tebazikozesa nyo tebanywa nnyo mazzi ga cupa nnene tukozesa amabulooka omusingi gusobola okwanguwa okuvaayo mangu then ne tutandika okuzimba ennyumba. Jane Mary njala kumpitiramuko ku mpagi zino tuzikola tutya ngeza bulijjo kakati zino pillars ennaku esinga kibadde kirungi nga tulina etulabira lwabba tetulinawo waliwo ennyumba ziri zetwayiseeko zino zo pila tugizimba nga neetooloovu bulungi nga ya bucupa then wakati tukawo emitayimbwa ne tuyiwa ne concrete kiba kitegeeza eba ngumu nnyo emu ku pila zaffe ez'ennyumba emu wali emmotoka yagikoona naye mu nyumba terina kyeyabadde ofunamu crack kwegamba ekyo kitegeeza nti ennyumba zaffe ez'oŋŋumu ddala. Jane Mary ng'oggyeko story gye wava okutandika okukola ekintu kino okuba nti no walina obulumi mu mutima and you have passion for this alina ofuna n'omukisa n'otuukako wano okuba nti bakuyambye bw'oba waliwo omuntu omulala community endala yeetaaze okuyiga ebintu nga bino mu process eri etya mubasaba ssente kakati ennaku esinga obungi kisinziira kuba ono tekinologi esigama nti tumukoze wano wokka tufunye omukisa nti abavubuka be tukola nabo emyaka egiwedde ng'emeke ebiri awo gumu babadde batambula ne bagenda ne mu nsi ez'enjawulo ogeze nge South Africa mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda bo tutambulidde ddala tugenze eyumbe mu district ezo eza BDB refugee camp emu ku refugee camp ezikyasinze obunene mu Uganda oba mu nsi yonna so tubadde tugenda n'essaawa zino tulina ewala gye tugenda otandika okuzimba amasomero 2 e Nigeria ne Ghana nga bonna baagala okubeera nga bazimba amasomero nga gakoleddwa mu bucupa so omuntu ng'ayagala okuzimba katugeze ng'alinga Nigeria oba ng'alinga South Africa ye tujja musolooza ddala ssente abavubuka bajja kwetaaga okulinnya ennyonyi bajja kwetaaga okubeera nga bafacilitating batanga bakomewo nga balina essanyu ku mutima wabula ate omunnayuganda ali wano era gwe tuba tujja kukwatibwa kisa tutegeragane bulungi ebbeeyi y'ekintu kino then tubeere nga kibeere nga kisobola okubeera affordable gy'oli ng'osobola okyaffordinga n'okubeera nga nawe at least ofuna ky'oyagala ku mutima. Omuntu yenna akyagadde era nkyayongera okubuuza ku nsonga eno ey'okusomesa omuntu yenna akyagadde alowooze mu bwongo bwe yeeteeketeeke kusomera bbanga ki wiiki emu mwezi mulamba olowooza byonna bitwala bbanga ki ebyo kakati ennaku esinga obungi omuntu ng'ayagala okuzimba ennyumba ey'obucupa twagala nnyo okubeera nga at least ayiga naffe nga ku nyumba nga 3 ne tumuyigiriza ennyumba esooka n'abeera nga n'alaba n'ayiga ennaku esinga twagala nnyo hands on tuyigiriza nnyo omuntu ng'akola kuba ennaku esinga ffe tulowooza nti ekyo kyekikyasinze mu bazungu bagiyita tactile learning obeera nga okola bw'oyiga kati bwakola ku nyumba esooka nga bw'ayiga n'eyokubiri n'eyokusatu at least tuba tusobola okulaba okuvaluatinga nti omuntu ono watuuse kati bayinginiya baffe bose kugamba nti kati ono watuuse skills agirina lwakuba nti ennaku esinga obungi n'oba oyize tuba twetaaga okubeera ng'olina engineer waffe ne waba omu ku site n'alaba engeri gy'okolamu n'agamba nti ekintu kiri bulungi. Jane Mary omuntu yenna azimba ennyumba eno tumanyi ennyumba bw'ogizimba kitwala myezi 2 mwezi gumu okubeera engumu eno omuntu agibadde ebbanga ki ennyumba zaffe ze twasooka okuzimba nti ensonga twali mu research twali mu ki yatwala ebbanga ddene lwabba kati ate abavubuka be tulina baengineer be tulina terwa era ennaku esinga kati ng'eno abavubuka okuva ku musingi otukaagula batuuse mu wiiki emu yokka eba yatuuse dda waggulu so awo kiraga nti abantu bafunye experience era nti bamanyi kye bakola essaawa eno wewe watekalina yaffe munange yasookedde ddala mpozi bwongambye kyasookedde yo yuno tugituuseko gwe naagamba zifaanana zitya munange nabogezaako okusindika kizimbe eno kikumu kya ddala ndaba nga mukola kambuuze omuntu yenna azimbisiza obucupa takuba plaster kakati omuntu yenna ng'azimbisiza obucupa kisinzira ku kyaba ayagala ennaku esinga osobola okuba plaster oba obutakuba naye ennaku esinga bw'oba tugeze ogizimbye ekaliisiza okugeza
abantu b'ekalizo bona bajja kuvayo balabe nga togikubye plasta bajja kulaba bagambe nti ennyumba osobola okuzimba ennyumba n'obucupa ekyo kisi obwongo bwabwe nabo ne balowooza ate engeri bayinza ottaasamu obutonde bw'ensi n'okubeera nga bazimba ennyumba ez'ebisale ebya wansi ddala. Okuba ennyumba plasta ey'obucupa kisinziira ku kigendererwa kyo oyagala kulaga abantu nti nno tuyina ekyenjawulo oba oyagala kuba nti okekeza ssente oba okekeza ssente wama weekubire plasta yo terina omagenda kutegeera nti noki oli mu bucupa naye ngaoba oyagala kulaba abantu nti waliwo ebintu eby'enjawulo yes oba osobola kukola ki oba nti ogibe plasta design zino mukola mutya osobola gikuba mu kitabo n'ogamba tugenda kuba bwetu ne bwetu n'ogira measurements oba omwana abeera mubeera muziba nagamba tekawo brown wano tekawo lya keru tekawo kakiragala kati design gyoyogerako ndooza yeyo okubeera nga ziri mu langi yes ne bulangi nebuuza kakati zirangi zino okiraga nti abavubuka abazimba bwe batuusa ate kati walala nnyo nti omuntu asobola ennaku zino obucupa buno bwolaba sigamba nti buli painted wabula obucupa tulina obwa green tulina n'obutali bwa green so obwa green bwe bwolaba mugundi mu kisenge kiba kitegeeza nti omuvubuka nga badde ali mu kuzimba nnyumba bagitaddeko ebirowoozo nti asobola n'okumanya end in mind nti egenda kulabika bweti njala ka design bwe kati njala ka design bwe kati bwe nteeka n'obucupa bwe butika ajja kuvamu maybe wakozeewo ka rectangle baka circle so ekyo kyekiraga nti abavubuka bafunye obukugu obw'enjawulo nti basobola n'okudecoratinga ekisenge just nga bali mu kuzimba. Munnange gwe nno ate kyetubadde tutubuusizza amaaso nga tubabuulire engeri gye tusibamu pillars zaffe zino oba empagi nkyegereza nasaba kamuramani asembere bw'otuwa ku sayidi y'empagi obucupa bwebakamu okusinziira wali ku mubiri ku kisenge kamuramani gwe yakujja nti no olaba buno busonseseeyo busobole okuba nti buki bwongera ekiraza okuva eno yonna kubeera bucupa okuva eno yonna wano waliwo ogundi bucupa bwereere waliwo concrete eno ennaku esinga obungi bwe tuba tuzimba ennyumba zino eno pira eba embaawo ziba weeziri kati bate tusobola kuzimba eri munda so obukacupa okasonsekayo busonseseo kati nekasigala ngasobola okukwata mugundi obulungi then osobola okugenda ng'ozimba kiba kyongerako akasabu bugumu bwa kizimbe kino kubeera nga pire ekute bulungi obucupa munaye gwe naye alaba n'amadirisa genyini agaddala gegaliwo wano tojja gamba nti no ennyumba oba bukozesa obucupa ate olina kukozesa biveera babiki byonna naye meto ey'amaanyi ennyo ate n'enzigi zonna era nga ogenda okuba nti bw'oziraba bwezikoleddwa toyanzeege obubaka obuyinza obutandekeka kyenyinza okubagambira kiri ku butonde bwansi kutaasa butonde bwansi ennaku esinga obungi singa oba ogenze ku mitimbagano egy'enjawulo egya UN egy'ebitongole ebyannacewe ebiri mu nsi yonna biraga nti essaawa gye tulimu yakazigizigi musobola okunjulira nti gye muli yonna muwulira nti temperature oba okwokya kweyongedde n'ebbugumu eriyitiridde si kirala ennaku esinga kiva ku bintu bye tukola mu bulamu bwaffe bw'oba otambula ng'olina akacupa tokayisa mu ddirisa lya mmotoka kasuula wabweru katwale we bakakolekitingira okateekeyo awo wonna oba otaasa butonde bwansi teri agenda kubeera musanyufu nga ekiseera kituuse nga abaana baffe oba bazzukulu baffe tebakyasobola kubeera mu nsi nga ffe twagibonoonera tukolere wamu tusobole otaasa obutonde bw'ensi tusimbe emiti tukole buli omu kyalina okukola toyanzege mukono gwawe munaye gweno atudde okuba nti otulaba okuba nti osoma naffe okuzimba ennyumba ey'obucupa nkasa nti no munnange era toviiridde yawo gwe nagamba nti no ate nsanze biyise toba nakutyako nange genda kuba magezi genda ku mutimbagano gwaffe genda ku YouTube genda noonye Zimba Soul TV tujja kubateeka tukolagana ffena tubeere nga tuyiga ffena tovaawo Zimba ekyagenda maaso.